ebya Jose Chameleon si birungi, Martha Mukisa ekivulu kirina okusala, kapakati Wuuno omukulembeze w'eggwanga asaana kusibwa, ani abyogedde? Byonna n'ebirala gwe weekuumire ku Jika Media ate otambule n'okumanya. Nyongera okujjukiza mukwano gwange gwe atanaba ku subscribing, genda maaso subscribing, liking ate ogendeko ne mu comment section obeko kyogamba. Buterevu mukwano gwange ntandise ne musajja mukulu Kyagulanyi Ssentamu. Ono mukwano gwange agamba nti omukulembeze w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Uganda mwanatu asaana kusibwa. Wabula awadde ensonga ye n'agamba nti mu butuufu omukulembeze w'eggwanga si mwenkanya kubanga gavumenti ye ejjudde obulyake, obuli bw'enguzi, buli kibi kiri mu gavumenti ye. Government organization zonna tezikyesigika, okwo nno nga kw'ossa poliisi, amagye n'ebitongole ebirala. Era omukulu Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'ategeeza nti okumanyanga kiruma abantu bennyini abazze ne bakola obulyake ne babba ssente z'eggwanga mwanatu babaleka bulesi ne batambula nga banigina. Era ategeezezza nti kati n'abamabaati baabo babalimbalimba mbu babakute, wabula ddakiika ntono nnyo mwanatu ne babawa beyiro era ne bafuluma. Kino nno kitegeeza ba government officials abalala ab'enjawulo mwanatu bakirabanga kyakulabirako nti basobola okukola kye baagala ate mwanatu ne bamala nga babatadde. Era omukulu agamba nti yadde gavumenti etaddewo ebitongole eby'amaanyi ebirwanisa obulyake, wabula nabyo bijjudde obulyake era tebalina kye bakoze. Okwo nno nga bwe kuli ebitongole nga IGG kw'ossa ne Anti-Corruption Court, ono agamba tebirina kye bikoze. Yadde nga ebyo byonna bikoleddwa mwanatu enguzi ekyagendera ddala mu maaso, kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga alemereddwa okukola emirimu gye. Emabegakawo nabategezaako nti ebiseera ebisinga omukulembeze yenna singa alemera mu buyinza, muganda wange ojja kwesanga nga agenda maaso n'akola ebintu ebitasaanidde. Kye kimu ku ba big three nti beeremezza mu music industry, wabula bagenda maliriza nga beeweebudde. Si kirungi omukulembeze w'eggwanga yenna ate okuva mu ntebe wabula n'aleka abantu be nga bakaaba amaziga. Kyandibadde kirungi omukulembeze yenna n'ava ku ntebe mu bulungi. Eyo mukwano gwange ndowooza y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Munnange njogera bino owuliriza musajja mukulu Jose Chameleon ebibye si birungi, era nga famire ye evuddeyo newanjaga nekubira abantu omulanga mwanatu bajjanjabe omukulu ono ng'obudde bukyali. Saawa zino tulina musajja mukulu amanyikiddwa nga Jamie Kalicha. Tali mu mbeera nnungi naye ndowooza baagayaalamu okujjanjaba omwami ono kubanga yali bulungi ng'ayimba bulungi ennyimba ze, ng'awandiika ennyimba, wabula kati matanga. Awo nno wenkugambira gwe ampuliriza tolinda bwe kusajjuka lijjanjabe nga telinnagaziwa. Butereevu emabegakawo tuzze tulaba musajja mukulu ono Jose Chameleon ng'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo, wabula nga kigambibwa mbu ono ayina ebirwadde mwanatu ebimuwala embiriizi. Musajja mukulu ono ayina obulwadde bw'ekibumba, obwo bulwadde bwa tabbu nnyo nga bw'okiwulira. Okwo nno nga kw'ossa pancreas complications. Era ag'omu nsonda galaga nti musajja mukulu ono tali bulungi, n'abantu abamuli okumpi bakikonfaminga. Gwe teweebuuza lwaki mu lutalo luno olw'aba big three osinga kuwulira musajja mukulu Bebe Cool kw'ossa ne Robert Kyagulanyi. Kino kyeraga lwatu nti osanga musajja mukulu Jose Chameleon mugonvu, yadde nga abacelebrity abo bakuuma ebyama n'aba n'ekirwadde ne kimunyiga naye nga tayogera, olw'ensonga ayagala okuba nga asigala nga akola ku stage, ekintu ekitali kirungi yadde n'akatono. Era mukwano gwange teweewonya lunaku kukya ne bagamba nti Jose Chameleon tali bulungi, wabula of course tusaba Mukama Katonda ate amukwasizeeko ekirwadde kino kireme kumusinza maanyi. Bwe tweyongerayo maaso mukwano gwange, mwana amanyiddwa nga Catherine Tumusiime abangi gwe mumanyi nga Kapakati, ono avuddeyo n'ategeeza Martha Mukisa mwanatu apapidde mu kintu kino era n'amugamba teyeeyibaala.
kyoye eyinza obutakikola bulungi nga bw'asuubira era n'awa ensonga ye n'agamba nti muwala Martha Mukisa ebintu abipapiddemu ayanguye ate okustaginga concert nga tanaba ku-establishinga ye ng'omuntu ate ng'ensonga ye oba ogitunuddemu mwanatu erimu eggumba because mu butuufu Martha Mukisa twakamulaba wano mu kayimba ka Sango n'akubyewo n'obulalalaawo naye kati wetunuuliramu ssaawa zino ogenda mubuuza nnyimba ki z'alina nga zitambulira ku sipiidi nga ziri ogenda okwesanga nga tewali era mu kulaba okwange nange ndabira ddala muwala ono ayanguyeemu okukola concert era mwana kapakati agenze maaso n'ategeeza Martha Mukisa wekiba kisoboka ajjeyo concert eno kubanga egenda kumuswaza nnyo ate kino kijja kulaga nti mwanatu abayimbi b'ennaku zino tebalina maanyi gasobola ku staginga concert ng'ezo. Awo nno ensonga y'aba Big 3 wejjira ojja kwesanga nti music ennaku zino abaana gwe bakuba ali weak wa kiwuggwe nnyo tasobola kubiitinga concerts tasobola kuba bifo by'amaanyi nga cricket oval ojja kwesanga nti omuyimbi yenna kati ayimba ajje kwetaaga okuba n'abayimbi abalala bangi abamuyambako okubiitinga numbers. Of course kyekituufu Martha Mukisa iti gy'alina oluyimba lw'ogenda ogamba nti lw'amaanyi lwe luyimba olwa Sango ate ogenda kunoonyereza nnyo nga n'oluyimba olwa Sango it was a collaboration with Eddie Kenzo so mu kutwaliza awamu ono talina luyimba. Of course emabegakawo abawala bakola ku live wire baavaayo ate ne baagala okwekubira mu studio naye munnange ebyabwe byo si birungi kubanga baweerebbwa suspension ate sinakindo oyinza okwesanga nga tebazzeemu kulabika ku Spark TV. Bitandika mpolampola weebityo naye olw'emize emibi gye mukola ate ne gibaleetera obuzibu kye kimu ekyagwa ku mukyala full figure. Mpozi ne musajja mukulu Biebekul naye avuddeyo n'ategeeza abayimbi nti balekerawo okwekompeyalinga ku ye because bo bakoze kye bakoze tewali asobola kubeepimamu because balina numbers balina ssente ate balina kye beekoleddewo ky'olabako nga okubeera ne famire bazimbye amayumba n'ebirala so kati gwe omuyimbi atasobola nakwesasulira poliisi bondi lwaki oba weepima ku muyimbi nga Biebekul nti gwe atandika ogenda kwetaagisa okuyita family members n'abayimbi abalala nga 10 okusondera ssente eza poliisi bondi so mulekerawo okwepima ku big size Biebekul oyo musajja mukulu Biebekul era ono agenze maaso n'ategeeza nti mu bayimbi b'ennaku zino baalaba mwanatu talina gwalabawo ayinza kubanga abiitinga Jose Chameleon Biebekul kw'ossa n'omukulu Bobi Wine era agamba eno legacy bagikola ejja kubeerawo paka butereevu awo nno ne neebaza gwe eyekumi nange okuva gye twatandikidde nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwe wooli wetubeera ate tukuwa ekyo kye weetaaga okumanya nsaba Mukama Katonda ate abankuumire mweraba.